yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Nkulamusiza nnyo omulabi wa Beg TV tugamba nti genda ku mukutu oyongera ku subscribing agenda ku YouTube teekamu ekigambo beg tuwandiika babiri ne enega ate ogende kagambo kali akaliko subscribing ogende ne kadoko ne kobere ng'ofuna buli program gye tuteeka ku mukutu guno. Tuli mu program yaffe kinanjo kyankimize bwe tosobola kwogera bigambo bigumu togituulamu. Tuli ku kitebe kya Jeema, tuli ne mukulu kya Mondo ye mwogezi w'ekibiina Abdunul agenda kubanga atunnyonnyola ebigenda mu maaso mu ggwanga ne mu kibiina kya Jeema. Naye ng'ekikulu ekiri mu kibiina kya Jeema tetwagirabye mu kigenda mu maaso ekyabadde Katonga. Leero baabaddewa twalaba Jeema nga yeegase ku people power, ne tulaba Jeema nga ekolagana ne Nuupu, ne tulaba Jeema mu buli mukago ogubaddewo TDA Interparty gyonna emikago gy'ebibiina gibadde gijja nga bagibeeramu. Sooka obuuze ku bantu olyoka otubulire lwaki aba Jeema mwe guno omukago mwagubuuze temunnagubeeramu. Abalabi ba Beg TV twagala okubalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Tusaasira abafunye ebizibu, twagala okusaasira eggwanga olw'okuviibwako omubaka wa Parliament ow'enkizo senior legislator omukyala Iron Lady Cecilia Ogwal. Twagala okubagiza abantu b'eddokolo, abantu b'ekitundu kyavaamu Parliament ya Uganda ne bannayuganda bonna okutwalira awamu. Sebo obuuzizza lwaki ebigenda mu maaso temutulabamu. Ndowooza obadde togoberera bulungi. Justice Forum ekibiina ekyo Jeema ebigambo ebyo mulimu ennyukuta eyamma etegeeza empisa morals from the start. Kuba tubadde nga tukolagana ne bannaffe naye nga bali straight, nga bannaffe temuliimu bintu byakuzannya eno n'eno. Naye munajjukira ebbanga si ggwanvu waliwo munnaffe eyavaayo ng'ategeeza nti aligureetinga okuyimba ku buli bw'ebisiyaga. N'ategeeza nti era ye abasiyazi oba obusiyazi ddembe lya buntu ng'eddembe eddala, ffe tutakkaanya nabyo. Era tulina endowooza nti olutalo lw'okugoba nakyemalira wano luwangadde lwakuba nti tubaddenga n'abantu abatukulembera naye nga bawagirwa abantu abali mu mbeera eyo ey'okubulibwa ebisiyaga. Twavaayo ne tutegeeza nti enkolagana yaffe ne bannaffe abeekukuutiriza n'abali b'ebisiyaga, kuba tuli kibiina bya bufuzi tumanyi ssente z'abali b'ebisiyaga gye ziri, era singa twasalawo kuzikwata kuzikozesa mu struggle naffe twandibadde tugenze ne twekulukuusa ne bazituwa. Naye olw'okuba nti akagambo kali aka morals katufuga, values za Uganda, values za Abafirika, values zaffe ng'abaddugavu tuziwa ekitiibwa. Twagambye nti tetugenda kugenda mu mukago gulimu bantu bawagira nkola ya kika ekyo omukago era temutusuubira nga Justice Forum kutulaba. In fact kyetugenda okukola mu bbanga eritali lyewala tugenda kuvayo tutegeeze bannayuganda tuyita n'abo abalowooza nti values zaffe ng'Abafirika nkulu nnyo, nti ebintu ebyo tebirina kuweebwa mwaganya wano. Munajjukira President General Fasumani Basalira yaleeta etteeka ku muzoogu, etteeka ne liwagirwa bannayuganda bonna nga tebeesazeemu kujjako ababaka babiri, waliwo ow'Ebukimbiri n'omubaka w'e Toroleeyo gwe bayita Fox Odoi. Kaakati tetusobola ate kuddiriza nti olw'okuba twetaaga nnyo ssente z'abazungu tutandike n'okutwala ssente z'abali b'ebisiyaga. Katonda yazikiriza omulembe mulamba lwa buli bwa bisiyaga. Gw'olowooza otya nti Holy Revolution gye twagala
okujjawo omubi ate tulina kozesa buyambi kuva mu babi okujjawo obubi ekyo nno ffe tukikiriza nga Jeema n'olwekyo twagala okutegeeza abantu mu bbanga eritali lyewala tugenda kukwatagana ne bannayuganda abakkiriza n'omuzoogo tulina ogugoba wano n'abantu abeeteeseteese ogutembejja oguleeta wano tubeere nga tugugobera ddala. Olinga agamba nti abali mu kisinde ekyatandise okulabisa okulaga enguudo embi okulaga amalwaliro amabi okulaga embeera embi bannayuganda mwe bawangaalira nti olinga agamba nti bakozesa ssente z'abasiyazi olinga agamba omuntu ayinza n'okiwira n'alowooza nti olinga agamba nti basiyazi ekitali kituufu. Tugambye ekyokozesa ssente z'abasiyazi ezo tugenda wategedde otya ssente wazirabyekugambye tuli kibiina kya zigira mu bbaasi zigira ku kibiina kya byabufuzi abagaba ssente z'ebyobufuzi tubamanyi abagaba eza buli kika ez'obuli bw'ebisiyaga n'abagaba eziri genuine tubamanyi era we bagamba era abagabi b'ensimbi ezo twakitegeddeko. In fact abatulaba saagala beewuunye omanyi lwaki Honorable Asumaani Basaaliwa yali excluded mu cabinet y'opposition ekyo wali okyebuuzizaako nti naye nga Honorable Asumaani Basaaliwa on record ye mbaka opposition asinga okukola obulungi mu parliament era gwogero tubuulira ekyayawukanya Basaalirwa eyaliko looya wa sayidi eri okubanga olwaleero Basaalirwa tabeerako looya wa sayidi yonna wabula looya wa struggle looya w'abanyigirizibwa era ogwo omulimu agukoze nga tasaba yadde olwataano naye yamaliriza n'aleeta etteeka yes n'aleeta etteeka ery'okukuuma values n'ensa zaffe era bannaffe ne bagamba ni ezimu ku condition ezaabaweebwa nti abantu abo abaleeta rumoromoroz olwo beefuula mbu bampisa nnyo mumala kutukakasa nti temugenda kukolagana nabo. Era eyo ya assurance bannaffe gye baagabidde abagabi b'ensimbi ezo ne babagamba nti abo tugenda be excludinga mulabe nga Honorable Basaaliwa omubaka w'opposition asinga okukola obulungi mu parliament ya Uganda bamugamba naye agwe tetujja kukolagana naawe kubanga waleeta etteeka bo kye bayita okulinnyirira eddembe ly'obuntu so ffe tulowooza ebisiyaga buli bw'ebisiyaga si ddembe lya buntu kyogamba ebisiyaga kikyamu kifu oyina obujulizi obukakasa munnayuganda nti abantu abali ku opposition abalwana okulaba nga bakyusa obukulembeze oba obukulembeze bukyuka bafunye ssente bannayuganda batunule butunuzi ekyo nkugambye nti tugenda kuvaayo tukiyimirirako era twabategeezeza nti ffe tetugenda kwetaba mu mbeera yonna ewagirwa buli bw'abisiyazi nga tubukwese mu struggle eri ensimbi z'abasiyazi nga tugikwese mu struggle yaffe erina kubeeraho oyogera sente zazzemmeka sojja kuntwala ate mu ebyo nti gundi naye nkugambye nti ekiriwo as a matter of fact in principle abasiyazi babagambye mwejjeeko abo bonna abavumirira kino era bannaffe muzze mubawulira nga batandise okubeera nga bekkiranya ku nsonga eyo nga balaga nti etteeka ery'ebisiyaga tteeka bbi n'olwekyo teriteekeddwa kubeera mu mateeka gaffe kakati abo abantu ffe tusobola kukolagana nabo kuba ffe tuli kibiina ekikkiririza oba nabo babejjeeko kuba muli nammwe babejjeeko muli bankwe era nga mmwe oba oli awo mmwe bamukuba bebaga nti ekiro mugenda ne muli eri nti tuli bankwe eki by the way kanku wano Basaalirwa omubaka we w'ekibiina kyo yaleeta etteeka Basaalirwa abadde n'enkolagana batugamba akolagana nnyo ne sipiika ate oba oli awo sipiika eyagoba omubaka w'Emityana ku Kamisona sipiika kaakati bolowooza bo bawulira ebyo omubaka wamwe yabikola bo basanyufu okukolagana ne speaker omubaka wa parliament kibi ate ng'anyigiriza oludda kyembuuza speaker okukolagana naye ng'oli mubaka wa parliament yo yagala okugamba nti bo balaba kibi anti kati omuntu waba anyigiriza ffe abali ku ludda olunyigirizibwa ate gwe n'okolagana naye speaker kikyakola otula naawe bootunyiiza anti speaker kikyakola ekinyigiriza kubanga olwaliro bwobeera bakawe Emityana yamazeeko emyaka ebitunduga kakati anti kankugambe bwe nti muganda wange nti bwogamba nti speaker akola ebinyigiriza parliament giveemu kuba speaker parliament ifugibwa mateeka rules of procedure ababaka abo ze balina buli omu atambula n'akatabo ntera okubalaba akali mu rules of procedure bw'oba toyagala kukolagana na speaker langirira lwatu
abantu bonna bakolagana ne speaker Honorable Mathias Mpuuga era nawulira naye ebimuvunaano ebimu nti okolagana nnyo ne speaker era president general wange kyeyababuuza nti omuntu alimu ovunaano otya omuntu okubeera obwereere ng'ali mu kinaabiro ovunaano otya omuntu okukolagana ne speaker nga mbaka wa parliament speaker yakubiriza parliament amateeka galambika oyina okuleeta bills mu parliament Honorable Asumani Basalirwa ye mbaka wa parliament asinze okuleeta private members bills ennyingi yasinga okulaba obuzibu obunyiga bannayuganda ebintu ebyetegako okukolako amateeka ne gavumenti eno byetalaba n'abireeta era ne biwagirwa parliament yonna ababaka ba opposition bonna nga tebeetemye mbawagira etteeka lya Honorable Asumani Basalirwa ate nga basoose kutuula mu kokasi y'opposition era ffe tetubayinaako buzibu ababaka abo ne bannaffe gye baatudde ababaka ba parliament abatakkiririza mu mbeera ya buli babisiyaga wabalabyeyo kyotegeeza Basalirwa obutamuwa bwa minisita ku cabinet empya kyekibogeza amafuukuule munnange nedda tebina kye birimu naye tugezaako kulaga bannayuganda nti abali b'ebisiyaga batandise okutusensera batanduse ne okuteekawo conditions nti ono temukola bwe muti ono akola bwati temukola bwe muti wabula olw'okuba tukimanyi ffe naffe twagambye ndi nedda tuteeka okutegeeza bannayuganda nti bino bitambula bannayuganda babitegeera omubaka wammwe wa Jeema Asumani Basalirwa yaleeta etteeka etteeka parliament n'eriyisa ate kati muti akiteeka kasita weeriri anti kaakati bwe tonnawulirayo bannabyabufuzi bagamba bali gureetinga okuyimba ku tteeka eryo ku buli bw'ebisiyaga omuzenti mubi tonnawulirayo bannabyabufuzi omukyala wa Dr. Kiza Besigye Winnie Byanyima tonnawulira ndowooza ye ku buli bw'abisiyaga ng'agamba kulinnyirira ddembe ly'abuntu etteeka maachazi weeriri twalireetera ne liwagirwa naye ate waliwo abaagala tugende tukwate nabo obuyinza bo nga bapromisinga nti affe tugenda kubukkiriza tetubuyinaako bizibu gwe kyoyagala ekyo tusirike tetukyogerako olw'okuba nti munnange era bajja kugamba era nedda twagala okutegeeza bannayuganda era tugenda kukubawo olulayini obiwagira oba tubiwagira abatabiwagira tugenda kubaliidingamu abatawagira buli bwabisiyaga abali nabyo abakkiriza nti nabyo ddembe lya buntu erisaana okulekerwa bannansi wane Uganda ababikola nabo badde sayidi eyaabwe bannayuganda banaasalawo kyekiddako munnayuganda azze gwe bazze bakuba emiggo gwe bazze basiba gwe azze asula enjala olwaleero bwawulira ebigambo byoyogera mulowooza mu aboludde oluvuganya abantu batuuse ekiseera bannayuganda abasula enjala kyoyagala okugamba bannayuganda abasula enjala obununuzi bwa buli mu kuleeta wano bisi kibuuzo kyombuuza ekibuuzo abannayuganda abaagala abasula enjala bannayuganda abatulugunyizibwa abattibwa nakyemalira Museveni bannayuganda abayita mu buyinike mu ggwanga lino tekigenda okubataasa kukkiriza bali babisiyaga kujja wano wali obununuzi bwabwe kyoyagala okugamba Semakula ngambye nkugambe nti babamye bummi ku ssente mulyoke mutandika ssente tetuzaagala era olwaliro ne tuzisaba ne twewaayo naffe ne tutunda values zaffe mujja kutusanga nga tuvuga emmoroka ezisinga obulungi ez'ebbeeyi V8 mujja kutusanga nga tutambula buli wamu ng'ekibiina muzaako ki tugenda kutegeeza bannayuganda nga buuzi olwaleero n'ompita ejagala okwebaza tugenda kutegeeza bannayuganda nti eno ensonga yo twagala tukuba omusittale oli muwagizi waabwe oba tobawagira gungambye olina omukyala n'abaana owulira otya nga muwalawo oba mutabaniwo nti bamuyise mu makubo agakaddanyuma bakayita kaddanyuma bamuyise mu makubo ago onaakiwulira otya era omwana najja n'akwewaanirako oba omwana mutabani wo najja nga yeekubye make-up nga gamba nze daddy nze nasazeewo nze Juliet kati ogenda kubiwulira otya olutalo lw'okulwanyisa gavumenti ya President Museveni luluddewo kyogamba bulijjo ebyo nga temubyogera fenno bannaddiini abantu abalimu ku ddiini tutandise okulowooza kuba bannaffe bazze endowooza oluusi bakikola ebbanga ggwanvu nti obutajjaako nakyemalira ono okutulemerera ebbanga lino lyatulemeredde tubadde bannaffe bawagika ensimbi za Sodoma ne Gomora mu struggle yaffe era twagala okukola kati Holy Alliance
twagala okukola struggle ngeri hole nga teriimu bali babisiyaga bali bebisiyaga bagenda obuli bwebisiyaga bubi nnyo Katonda yazikiriza n'emirembe ebiri ogwa Nuwa ne Loti goyagala tugendere mu mbeera eyo nti kakati munnange by the way tulina batukubira amasimu bannaffe opposition ensonga eyo omanyi mugigende kumpola ensonga eyo ate bannaffe abo be batufandinga mu struggle kati nga tuuliza gasiya w'emboozi oyo era mutugamba kadde mwako kugambe bannaffe betuvuganya nabo ku opposition abatukubira amasimu batuweereza obu message tugenda kuvaayo tubaanike era ensonga eyo mugikwate empola era ensonga eyo simanya kati abazungu batandise otusaako sanctions temudda mwagowa simanya temukola era bannaffe ne bakuba bannange ensonga eyo mugigendeko mpola bannange ensonga eyo ebbanga lyonna tetubaddeewo lw'abazungu ffe Jeema twatandika okuwagira Museveni nga n'ebigambo ebyo tetubiwulirangako twatandika okuvuganya Museveni mu 96 ogandi Museveni atuviire ng'abamu olwaleero abatandise okulya ensimbi z'abasiya zimbu okulwanyisa Museveni nga bakukuta naye olwaleero nga be bawabuzibe nga tunatera okumaliriza kiina njo kyankimize tulabye ebibiina okugeza FDC yeyawulamu waliwo abali mu kisinde kigenda mu maaso kati waliwo abasigale najja nankumbi DP bwetyo waliwo abali ku kitebe ne Mau waliwo abali mu kisinde waliwo n'abali ebweru ebibiina byonna kumpi sipi Jeema gye tubadde tutannabandooza kulaba nga eyina enjawukana mugenda kwegatta n'abasigala ku bitebe bebagamba abamu be balumiriza nti balya ne mwami Museveni balya ne pulezidenti tetwagala otuyingize mu ntalo z'abannabyabufuzi ze balina mu bitebe byabwe ebyebibiina ebyo bye balina obutakkaanya bwabwe bayithawe tugezezzaako n'okukolako efforts abatannagenda wannakyemalira butereevu okulaba nga tubakwasaganya twagezaako naye ne tulemererwa kuba ebibaawula bingi mulimu simanya beerumiriza okulya sente za Museveni abalala beerumiriza nti namwe muli ez'abasiyazi ebyo ndowooza obimanyi nga munnamawulire ffe ekyaffe kituliko kyakukunga bannayuganda abalowooza nti tuteekwa okukuuma ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu tuteekwa okukuuma empisa zaffe ensaa zaffe obutayingirwamu bintu ebyo regardless of ani abiwagira naye banaaba bannaffe betuvuganya nabo nga be babiwagira tugenda kubaanika tugenda kubagambako omuzoogo mubi bawagira lwa ssente bawagira lwa kukyusa bukulembeze kyendowooza bawagira lwa ssente oba byombi kyendowooza bawagira olwa ssente oba byombi naye ffe tulowooza nti bannayuganda wano basobola okweggusiza struggle yaabwe n'obusente obwo obw'abantu abanaku abasonze 1,000 mmeka ekikulu mu lutalo luno myoyo gy'abannayuganda bannayuganda kubanga ensonga yaabwe bagikwatako ekikulu mu lutalo luno si ssente nti twetaaga ennyo ssente z'abantu abo abakozi b'ebikyamu batuwalirize mbu tutandike okugula emize gyaffe wano in exchange of ssente zaabwe ffe tulowooza eryo ekkubo kyamu bannaffe lye bakwata era tugenda kusigala nga twogera nabo abamu tuli bannaddiini tugenda kugezaako okulyowa emyoyo gyabwe beddeko kale banno abali ku ludda oluvuganya bave mu mize mu kuwagira emize egyo n'okugitembeeta akasembayo njagala okole conclusion ku kigambo kimu ekyabakubira essimu twagala okugamba bannaffe nti tusobola okubaawo tusobola okuggusa olutalo lw'okulwanyisa nakyemalira ntununula eggwanga lyaffe nga tetutembeese basiyazi ekyo njagala okubasaba baganda bange mwejjeemu okutya nti simanya era abazungu bwe bataatuwa essente okuggyako nga mwenoonyeza kwegaggawaza nga mmwe kyekibakwasa ssente z'abantu abo naye twagala okubategeeza nti ebisiyaga bibi Katonda yazikiriza omulembe mulamba Katonda akyatusibyeko nakyemalira oluusi lwakukozesa ssente ziva mu makubo agakufaanana bwe gatyo twagala mwenenye tubamanye abamu muli bannaddiini mugenda mu makereziya n'emizikiti ne musoma n'okusaala tubasaba musamoninga omwoyo ogwo ogw'eddiini gudde gye muli mwenenye mugambe nti bino tetugenda kubikola tubimaze
Omulabi wa Beg TV tugamba nti webale nnyo okugoberera n'okuwuliriza kinanjo kyankimize ffe bye mutyo abamu okwogera bye tubuuza